Kiriwo abadano batula twabagamba olwaleero tuba mu kikadde kyerere naye Sheikh Dawes ntera mukyaza lwakubiri naye kalo kabadde emergency omukyalo ne yankubira essimu last time nabagamba tejjo saabaddewo so ne mugamba kyangu olwokuna abasindise nimbaza mumugenda zifuna next week olwokuna naye nga Monday to Thursday abasibya awaka mikwano tukikuba kuva ku Monday paka lwakuna olwokuna tukuba ezo zokkazi nasanga enkadde ez'emyaka giri mukwano nkwaniriza program abaddano batuula ekitiibwa kya Mukama nzaani akyaza omukyala ayambadde galuvindi alright semberako eno omukyala ono namuyise atubuulire nababuuzizza ababaddeeyo ne mbagamba bw'oba olina ng'owulira kyoyagala okwogera ku sheehi oli wa ddembe okubeera ng'okola ki ng'ojja wano eno ne tubeera nga tukikwasaganya kati mwana muwala oli awo ozze kwebaza aninze kwebaza omwami gwe bayita Sheikh Dawes omwami yo bannange embeera gyanjigyemu yo y'amaanyi nnyo kubanga nali bubi nnyo nzizo okwebaza Sheikh Dawes nga nzo mwebaliza ddala ku bintu byanyambye omwaka oguwedde era njagala n'omwaka omupya ngende mu mwaka guno gwe tuyingiddemu 2020 ngandikirya kubanga banaera banze nanze nanyirira nasanga wali wandabako guli omwaka guli banaye sali bulungi nnyo naye kati ndaba olusu ndabanze nanze nabannaye sokoleka amanya go bakuyitaani amanya agange bampita nabbosanita nabbosi owendi gobeerawo ngambera Salama Road wawonna kuleekaana wali abantu abaleekaana nnyo ewakuleekaana ku stage naye nga waleekaana awe nyini ku stage okola mulimu ki omulimu gwenkola omulimu gwenkola nina saluuni okola mu saluuni kati olina omulimu ate nogende wa Sheikh Dawes kyekyakutwala wa Sheikh Dawes ate ng'olina omulimu nagende wa Sheikh Dawes kubanga nasooka nenfuna ssente ze nafuna nganze nafuna emitolo gyali 3 nganze nengenda nepangisa akayumba mwe nina okukolera okubezawo saluuni kubanga kyenali njagala nga nkyagala ku mutima gwange nengamba kantandikewo ka saluuni ako n'emitwalo 3 mwe natandika nengulayo tuviiri awo nengulayo tuzigo nembeerawo nembipangamu naye ngenda okulaba nga mu butuufu nkola emirimu gyenkola naye nga gitambula mpola ng'oyinza okugenda ku mulimu noggalawo nojjanga nga wavudde waka novaawo wavuddewo nga tolina wadde 10 n'eki nga tebitambula kwegamba emirimu gyesiba nga mpulira nkooyo embeera nembeerawo neŋŋamba naye nkoze ntya nembeerawo ŋŋamba bannaye nkoze ntya lumu ndali ndi awo ku TV nolaba Miss Curvy Beauty nenkulaba ndaba ne Sheikh Dawes neŋŋamba ye ate nalabye oli omukyala ng'asoma enamba ya Sheikh Dawes neŋŋamba ndoza kansooke mutuukirire ndabe n'omukubira nensooka mukubira ndabe kikyanampaawo amagezi ganampa gemba nkola ng'embeera ennemye bwe watuukayo n'akola atya bwe natuukayo ewa Sheikh Dawes yansomera eddwa nampa amazzi nampa akabaa amazzi g'omubidomola amazzi ga Rukia bagayita amazzi ga Rukia something of that kind amazzi ga Rukia abasiraamu mubimanyi temutulumya mitwe amazzi ga Rukia nennaabako nennaaba nenyokeza akabaani nga buli wentuuka ku mulimu nyokeza akabaani nvayo waka nga nabye kwaga amazzi jukira yansoma kati embeera right now eri etya kuba tuli mu bitemati mu obudde kati 2 ndi bulungi abantu bajja bakastoma era nsaba bakastoma kubiriza abakyala abali eyo mwena ng'oli eyo mu butuufu ng'emirembe gyakugwako njagala 2 abeere ng'alimu enjawulo ngo banna Sheikh Dawes teweegireyo n'ogamba wowe nzera nagwamu sokoleke Sheikh Dawes njagala obawe enamba gye wakubako kuba abantu bangi bakubiramu nsi yes enamba eno Sheikh Dawes gye namufunirango gye yakwatirako
era gye yankwatirako era ne mukubya ne munyonyola ebizibu byange ne ntuukayo Airtel MTN Airtel ennamba eri 0700 888 23 yes namba eri 0700 888 0700 882321 gwe wenna yeetaze Sheikh Dalous 91 yesembayo 0700 888 23 oba omwetaaze kati gwe nno munnaye agamba nti nze bannaye njagala ya MTN ayagala omufunirako MTN eri 0788 25 15 02 0788 25 15 02 mukwano kati nze mpaddeyo ki eyakuyisaawo ngenda kuwa ekirabo kyo kiri wali alese ekirabo bwe kisimanya obona n'osobola nakisa alright mikwano kale sibula abatulaba kuba kaddeko katuliridde empinga bannaye abali eyo tolemere eyo Sheikh Dalous wali kuba kwesimu gye tukuwadde lema kufa n'agazibu tukukoowoola bannaye abakazi ng'oyagala onyirira nganze muwala munnawe oyagala okuba nganze obeereko obulungi bannaye mwenamba koowoola mukube kweyo ennamba mugenda kuba bulungi 220 tetwagala ate akaaba 2020 neyanziza nnyo double we gain double tweyanziza kale mukwano naye nga mukwano gwe wenna nakugambye ayagala okubeera nga oli eyo olina omwana nga mulwadde wa mutima twagamba kino ekintu bw'ovaale wa Sheikh Dalous nga emirimu giganyi ate gwe oli eyo oli awo omwana wo just mulwadde omutima ng'omwana omutima mulwadde kuba ku ssimu gye ngenda okukuwa obeere ng'ombuulira tubeere nga tukikwasaganya kuno tumusana naye oba tolina ssente gwe nkubira noti 7 82 6 1434 oba kuba kwe enamba yennyini gy'olabaawo ebeere nga ekikwasaganya yes ebeere nga tukikwasaganya okwongereza ku ekyo abakyala 2020 twagala nindako totujjayo nga tetuvulidde bakyala 2020 oba oyagala okubeera nga bawo akufaako bawo akwetaaze bawo akunonyanga mpiso akuzimbira ennyumba eggwe ennyumba yagikomya mu bitundu oyagala osigale ng'oli mukyala omu bwati gwayina gwe balekawo mukwano gweoyagala kusigaza bawo omu bwati oba abeere ku ggwe wekka kuba kweza enamba zenkwadde noti 700 98 23 91 oba noti 788 25 15 02 twaye bwe tukikwasaganya ate n'omwami tafiirayo ajje omwami ng'olio nawo ebizibu olina bingi omwami bannange tofa nti bannaye nze simanye endiga biki abaami balina ekizibu linako abaami mulina ekizibu etukuwa enamba y'essimu ate gwe okuba kusaba ssente why mwagala nnyo bbawa naye naffe tuwetaaga ottuwa naye gwe kubanga oyagala just bakulombera edduwa otereze emirimu gyo ofune ssente kubanga oyagala bakulombera edduwa obeere ng'omukyala wo akomawo yanoba omukyala wo obeere ng'omuliko bw'omu oyagala mukwatira mu kikolwa kya bwenzi oyagala kusabira abaana bo kubanga banaatera okudda mu masomero tusigazayo omwezi gumu batugobye jangu wa Sheikh Dalous byonna bigenda kukolaayo abaana ku masomero onoogenda okugamba nti kino kiri nga kiriya Monday to Thursday banaye abaana bampereza wano voice note mbabuzaako kansome poze nakazi wabulawo kikuba tumira sweet wange Sharon bro mwagala nnyo in the wrong now kale mukwano Ronald nange kubuzizaako yona gyoli mwena abasindisa voice notes mbagala nnyo nziramu nno nenzisoma nenziwuliriza nabanjagala naba batanjagala mwena tukikwasaganya mu magezi Miss Kavi wa IBS TV nakazi Gloria nanyini maso nanyini kabina omuwambe yasituka omubwati bweto bwe olunaku lwaliro ne Lawrence Virgin Boy wali tubadde ne Shafik yali mu control room olunaku lwaliro Shafiki osobola kumpa akayimba kannalalira kampi oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo ngenda kuddamu siga amafuta I'm going to anoint again
ennaku z'omwezi it's going to be nga 19 on the 19th omwezi ogusooka mu mwaka of the first month in the year. ge mafuta That is the anointing agagenda osooka mu mwaka that is going to be first. ge mafuta That is the anointing agakuyingiza mu mwaka that is putting you into a year. amafuta gengenda The okusiiga anointing I'm going to anoint you. si ga kusazaamu It's bisiraani not to cancel curses away. si ga kusazaamu mwoyo mubi It's not to cancel out the bad kubanga spirits. ekyo kyaggwa dda Because that is done. pulaani ya katonda The plan of God, tolina kutambula na mwoyo mubi you don't need to move with the bad mu spirit. pulaani ya In katonda the plan of God, tolina kutambula na kikolimo you do kyonna not need to move with any curse. kubanga agamba mu yeremiya Because 29 it says in Jeremiah Ye yekka 29 that it's only Him. yamanye entambula zo He knows your movements. ye yekka yakumanya He knew you. ye yekka yamanyi ki kyakutegekedde He knows what He has planned for you. ye yekka yakimanyi It's only Him who amafuta knows. gengenda okusiiga omulundi The guno anointing I'm going to anoint you, ge mafuta that is the anointing gotalina suba mwaka 2020 that you don't have to miss in 2020. amafuta 2020. gasigadde osobola okugasubwa You can miss the olw'ensonga other ezimu because of other reasons. maybe ng'olemedde ofuna ensigo You fail to get a seed. naye omwaka 2020 But the year ennaku 2020, z'omwezi nga 19 on the 19th omwezi ogusookera ddala in January, ago amafuta tolina subwa you don't have to miss. kuba amafuta ago Because that anointing, bingi nnyo many things ebigenda okukolebwa mu bulamu bwo that are going to be done in your life. bingi nnyo ebigenda okukolebwa mu bulamu bwo Many things are going to be done in your life. bingi katonda byagenda okukola mu bulamu And bwo many things God are going to do in your omwaka life. 2020 In the year 2020, twebaza mukama we thank God. omwaka guno gubadde gwa bunabbi This has been for gubadde prophecy. gwa It kigambo has been a word. wabula omwaka 2020 But the year 2020 omwaka gwa byamagero is a year of miracles. katonda agenda kukola ebitasoboka God is going to do the ng'ennaku z'omwezi impossibilities. nga On the 19 29th, buli muntu yenna everyone jangu osigibwa amafuta come and be anointed. ogenda laba ki katonda kyagenda You're going to okukozesa see amafuta what ago God is going to use that mu linnya anointing lya for. yesu